appeal to the public, abasoga, wenna mujje tukwatagane to making sure nti kino ekintu kitambula bulungi. Abakontaktinze batya kozi oli mukyala muzibu nnyo kubanga okwasaganyiza bakwasaganyiza. Era omuntu akufuna akwetaaga akufuna. Omuntu yenna aba akwetaaga nga nsonga nkulu. Era bw'aba contactinze ogiwuliriza n'ogamba eno nsobola ogiwa obudde bwange time yange amatu gange. So that's what happened. Yeah. Or just because you're from Busoga? Ekyo nakyo kyekisinga n'obukulu. Nze nva Busoga, nakulira Busoga, nazaaliwa eyo. So I mean that is me. Ndi Musoga. Okay. Seetaaga kuba Musoga mu musaayi naye nakulira Jjinja ndi Musoga. Okay. Yeah. Kati soko okowole abantu kozi munayo oli influencer tukumanyi nga influencer omukyala era ow'amaanyi mu ggwanga Uganda. N'ebitundu ebyenjawulo soko okowole abantu. So nze nga Zari the boss lady Omunayuganda omwana w'ewaka nzija wano nga mbasaba enkya mujje tukwatire wamu ku mukolo gwaffe gwa kabaka waffe gwa munaye abakabaka babaddemu naye kati n'ewaffe twagala tumukuliriza abeerewo era abeere like notice nga bakabaka abalala tubasaba enkya mujje fundraising y'enkya actually it's the road prep to the wedding egenda okubeerawo nga 18. So fundraising eno egenda kutuyambako nga abasoga okuba nti tukola omukolo omunene era ogw'amaanyi ogujja mu kabaka waffe. So that's the whole point of tomorrow's fundraising. Beside that, we bali kuba mukyala mulungi, we bali kuba mukyala anyirira. Okikola otya okumaintaininga such? Gwe beera happy. Beera happy. Kyekyo kyokka be happy. Ne bw'oba ng'olina ebizibu. Nze abantu babeera n'okuloza neeza lwebeera n'ebizibu mbeera nabyo nenneebaka. Kubeera ne bwe seebake era tebigenda kuvaawo era nja kuzuukuka ku makya nga weebiri. Kati nja kubeera happy ndye neebake. Ku makya nzuuke pressures ntandike buto naye nga neebase. So be happy. Abantu abasinga we overlook that point, peace of mind. Mulimu ekintu ekimu ky'olina ogamba, my mental wellness. Whatever. So I think I've learned to do that. Besides that, kasoke to congratulating upon the award award, it's I think best personality on the South African film industry. I think you have the Netflix. I didn't know drama is so award. So well, I didn't know it was that good. But award okumanti twabadde abakyala abasooka mu 15. I think I was singing about South Africa. So at the back of my mind, nabadde manyi tebasobola kuchimpa bagenda chiwa ba home girl. Nalina kubyange ku simu. Kuya Zari Hassan. I'm like, okay, that's me. I was like, this is for Uganda. So yeah, that was nice. Okay. Yeah. Like what would you do to go muchala? Because told him South Africa. Okay, I was shocked. I was overwhelmed at the same time. So at the end of the day, I was okay. Even to be too kola tebigenda unnoticed. Obviously, wali omuntu atuleyo nagamba ebambye nomukyala akola kino tukimowe. So I felt good that someone somewhere is appreciating me. Okay. Yeah. Nekirala twagala okumanyako twabulabako emabega kaawo omukolo. Omukolo guno tubava ne bagamba nti Zari akoze omukolo. Omukolo guno okusingira ddala twagala okumanya kituufu omukolo gwali because abantu abasinga baali badawutinga. Yeah. What was the fact that omukolo kituufu kiki? So omukolo gwaliyo, my family flew to South Africa, family yaluta yaje South Africa, but we sold the rights exclusively to Netflix. So kati nga be balina go airinga. Our Netflix. That's why it was a very intimate, closed baby. Django. Okay, so we sold the rights exclusively to Netflix. Chovola ntembaga yali eyo. Era abantu bajja kuba bagirabanga show for me. We should be sometime next year. Yeah. Linga kituufu yalimba. Yeah, it was. It was. Yalinga kangambera reception yaffe kubanga jjukira twakola nika before that. Then reception yali embaga n'ejja oluvannyuma. So yali embaga. Omanyi twagala tusambisambye ebintu bino mu nsonga toyina budde. Emabega kaawo twakulaba n'omukulu amanyiddwa nga Dama, ex-boyfriend oba taata w'abaana bo. At the same time, olw'okuba embeera yaliwo n'okuba nga olina obutakkaanya naye. Then tulaba nga abaana abakimi ayagala batwalako eri TZ. Yeah. The same time tulaba ali nga ali ne Shakib. Okola otya okuba nga co-parenting eno?
I think it takes a lot of maturity kyekisokera ddala kubanga it's one thing putting the two men together nobagamba okay gosobola okusinkana ono because I think oba kirimu ffe bakazi tusikanga n'emiguwa but I think at some point when I tried to Diamond we were having a conversation you know I got married and this is what's happening nagamba oh I want to meet jama wako you know that's how he said it nanga Shakib you know what I had a talk with Diamond in fact azayagala kutwala abaana. He says he wants to meet you because, I mean, you spend a lot of time with his kids more than he does. But of course, abayagala amanyi omuntu abeera n'abaana bange ali atya. Nemubuuza Shakib, are you done for it? Yes. Diamond, yes. It happened and it was the easiest thing for me to do. Namukwasa obuvunaanyizibwa nanga nze sikyali mu bulamu bw'abaana bwa mukyalo oyo naye mulinamu abaana. So at this point, kinkoze bulungi okutegeera nti gwali n'abaana bange ate engeri gye njogeddemu naawe oli guy mukkakkamu and everything and he was happy so I was shocked they instantly became friends, exchanged numbers, they chat. I'm like oh okay it was that simple but I think singa nange nali muntu nga seetengeredde nga siyimiridde bulungi I don't think both parties would agree but engeri gye nakireetamu n'oli n'akikiriza nono easy. Kuza kakodyo abumanyirivu ki obuli awo bw'omukyala okuvayo n'oba nga abantu bano bakwasaganya kubanga bakonectinga oba bakwatagana nga tebeerumalu ekyo tuyita nti waliwo olutalo between two men. Oba kitunuuliddemu oli taata w'abaana bange agenda kubeera mu bulamu bwange for a long time tagenda kuvaawo. He will always come and see the kids, whatever involves the kids, not me particularly, but the kids. Ate nekira kati ono bba wange. Si wange boyfriend wange because I've had people in between there naye tebamumeetingako naye ono bba wange wampeta ali mwami wange. So I think the best thing for these two kyali kyakujja together to say look my kids are here naye ate kati naawe oli mu bulamu bwabwe how do we work together kuba abanga kukwasiza obuvunaanyizibwa nti kati nina omwana omulenzi Milan are you going to train my son to be a man nze siriwo ng'omusajja I'm not in his life are you going to do the honors kati woba tugenda ku meeting amusajja agenda ku raisinga mwana mufuula an adult enkyawo oba ogenda kukola kyekirala. I think what Diamond did and what Shakib did was the best thing to do. Kabe mukazi ng'omusajja akuleetedde ofumbiddwa omukazi ffe tusikanga n'omugwa naye at the end of the day oli step mother babaana gye babeera yabakuza bw'oba mazima ogenda kuba ng'osigagana n'omukazi oyo era abagenda kuba kubonyabonya abaana bo. So was it their first time okubanga ba meeting oba ba meeting ako before I met Diamond sometime yalina concert e Johannesburg and Lutaya yali ne bakyali abaali ba organizers of that event and waba kafaananyi in social media ka circulating but I think now was the second time but the second time is more official. So kisoboka. Okay. I think kisoboka women we can also do the same thing. It's very possible. Era sibo tugera mu cooperating zino omusajja time limit Diamond jabeera n'abaana nawe n'obeera excuse me yeah mumala kiteesaako nti agenda kujja wange bamebe ennaku bweziti ebintu bya comparenting birimu engeri kati waliwo school days ze zisinga obungi school days balina okuba nga balinanga ebiseera ebisinga kuba basoma and all of that. Diamond on the other hand atambula nnyo abeera mu shows biki kati naye mbangambye nti kale abaana mbakuwadde babeere Tanzania era tebagenda kuba mu bulamu obwo because you always travel oba osula mu studio so we've worked it in a way nti when they are in holidays basobola okubeera naye or abasobola obatumya baana be at the end of the day we not together baana be he still has a right to say I want my kids ate nange nga omuzadde number 2 sobola gamba lwaki mbakuwa lwaki mbasimamuwa you get yeah okay. I've met Zuchu. I speak to Zuchu all the time. Nkubira esimu za Tifa nga teziriko. I miss Tifa. Can I speak to Tifa? So I speak to Zuchu. I speak to Tanasha. Like we do speak. Shockingly. No, I don't. I don't really have business with her. Sina business naye. Si mujja wange. Mujja ye muntu nti oli bba wange ate ono mukazi wose. Ono aba mujja wange. Bamisa si mujja wange.
ebintu bya misa ebyo mujja bibuuza Diamond kuba yamanyi ebiri wakati n'omwana oyo oba wuwe oba si wuwe oba ki era Diamond alina ensonga ze lwaki amusalako. It's not in my position kutandika kwemanyiza gye sirina kugenda kuba taata we bwakeera ku makya naye nava nga amwesazeeko kati nze it's not my place. Obufumbo nyirira obufumbo bunyongeddeko naye nga eva nyirira. Obufumbo buli fine, you know, for tukyali mu honeymoon phase and I hope we keep it that way. I think also my past relationships zimpadde ekyokuyiga. I'm more calm, I'm more patient, not inner patience. So I'm a better person. Yeah, I think because tali all over like that. So with me being all over like that, no muntu you tone down automatically. So I think, but he's a good guy. Sorry, era wenyini twagala okumanya. Oyina statement jiwakole mabakawo. Omwana ono omuyitafala. Ebintu ebyo nga byali badda nembyogerako era na saali agadde kubiddamu naye singa wawulira statement eyo. That was not a statement that was supposed to go to the public. Statement eyo nali njiweereza mukwano gwange ali UK nga agamba ebintu bya immigration Ibra ne bw'oba oli mugezi otya ate ye UK kino kibuuza omuntu yenna atambulako. Immigration ye UK tesaaga. Ne bw'oba olina visa n'otagala butagazi mu statement bakuza kweddako. Nga visa ne walinnye n'otuuka awo wennyini they detain you kuba stories zo tezikwatagana. So it was more in a defensive mode kugamba bawanga ja look out for him kola boti ne boti muyambe mukubire mu briefing tekyali mu bubi. If you had that statement, I was having his back, I was protecting him because I wanted him aitewo. So publicly achitwala bubi, but he was also touched a bit, but between me and him, Lutaya knows. Yeah. Sija kulimba as a man, his ego was broken. Boti wanjogerako ne mikwano Joe, like I trust you, oli mukazi wange, you're supposed to be building me, not breaking me. Chale tawembera, I don't want to lie, but eventually yakitegeera. Namwetondera nunga baby olaba tekyali bwekityo, but kyali for the goodness of it. Nakitegeera and he understood. Mikwano gye ne bamukubira nga kyali wafe olaba ebyo bibeerawo omukazi yali akwagala beki. So no, he let it go. Alina an irrelevant oyo. Alina sente. Mulungi. Ali well established. Ali ku international levels nganze. Bwaba tebali mu ezo level wano tetuboogerako. No. Talk about Beyonce or Jennifer Lopez. No, sorry. Obviously, because remember it was a bit exclusive, so we have plans now for koma wano. Teteja kuma mbaga reception. Nga pate nga nene nnyo. Nga kadi zigenda mu mikwano gyaffe nti mujje. This is just like an after party embaga kuba twakola nnika ne tukola embaga tetusobola kudda mu mbaga. Birimu akasente kuba sobola okuwa sente embaga ogiteeke ku Netflix n'ogaana.